Kakati omuwala gw'olaba ono mu katambi yeekoze delivery wa boyfriend we, gw'olaba azze kulaba ku boyfriend we azzeeko mu bufumbo bwa wiikendi. Alinnye booda emuleese okulaba boyfriend we nga talina transport asasula booda eno. Bwe batuuse ku location avudde kuwa booda n'amugamba tugumiikirizeeko boyfriend wange ajja yagenda okukusasula nze sirinaamu kasente. Era avudde ku piki n'ensawo ye n'ayimirira emabbali alinze boyfriend yajja asasule piki. Piki erabikana ya 2,000 naye ssebo omwana oyo w'obola talinaamu yadde n'2,000 zisasula piki. Alinze boyfriend naye boyfriend yalabikako. Boyfriend talabikako. Owa booda awulira obusungu. Owa booda awulira obusungu, awulira mwana avuze akawala tekalinaamu ssente kamulinzisizza. Kakazi katu bwe kasitamako wansi bwe kakuba essimu omuyaye alabikako, boyfriend alabikako, boyfriend talabikako. Balinze, owa booda alinze. Kati bano enkuba ne we basangira wano just bafuna bufunyi we beggama. Naye ng'omuwala talinaamu ssente zisasula 2,000 za booda. Bannange abakyala bane mwiga okutambulamu n'akasente. Obeera otya omwana ow'obuwala n'oyambala engoye ennungi n'onyuma nga tolinaamu 2,000 sasula booda. Zisasula 2,000 sasula booda, kwesasulira booda era oyagala boyfriend ajja akusasulire. Bannange mulimba. Mulekere nnyo okudipeningira ku basajja buli kimu. Obuntu omu mwewule ku bavubuka. N'abavubuka nabo balina ebizibu boyi. Nabo balina ebibavuga ebibatwala. Nze mbabuulira, owa booda awulira obusungu naye tasobola kuleka ssente ze ate talina kyakolera kawala kano. Okitegeera? Kalinze boyfriend ne boyfriend talabikako. Kakazi katu katulako wansi bwe kasitama bwe kakala. Ebyembi bisekerwa naye abawala mwiga okutambulamuko ne ssente bannange. Mumenya abavubuka, n'abavubuka tebali bulungi. Ayinza obbanga n'omuvubuka waali awo abalaba ng'alinze booda yeekyanga egende. Omala ababooda beekyanga. Zisigaze. My goodness. Abakazi 226 mukyuseemu. Kankutuuse kakatambi kano okerabireko vidiyo yiiyo. Naye abakazi oba kiki bannaye muli eri omukazi n'ova gy'ovudde olw'okuba omusajja agambye ngenda kusasulira transport mu nsawo yo nga tolinaamu wadde olw'ataano. Imagine omuwala oyo yakabeera olowooza eddakiika nga 30 owa booda yamuleese n'amuteeka awo. Omuwala n'akuba amasimu gwakubira takwata. Omusajja wa booda ali mu kumubanja transport, omuwala agamba oli gwazza okukyayira yalina okukola ki, yalina osasula. Naye beeramu at least ne ssente, just in case beeramu ne ssente. Kati bw'otuukayo ng'ennamba y'essimu oli gw'okubira nga takwata oba ogenda kukolota kyovulaba babalya. Nze kakati sikuleeta ku booda yange n'otandika ebya stupid ne sikutwala waka. Beeramu ne transport just in case oli gwoba ozze okusasula transport nga tazze oba ogenda kukola otya. Abawala mubeereemuuko nammwe. Lwaki mutuswaza like seriously tolinaamu wadde olwata. Labayo laba akuba essimu. Kakati ekisinze nze okunnyumira ye owa booda awulira obusungu, awulira afa ekinugu. Kati awo waali omanyi ssente eziri mu kumufaako alabira ddala nga naye talina kyakukola kubanga alina okulinda. Omwana amugambe boyfriend wange agenda ajja, agumiikiriza boyfriend wange ajja. Gumiikiriza, my boyfriend is coming to give you money. Nze sirinaamu. Alina okulinda musajja wattu. Alina okulinda. Omuwala yalinnye booda talinaamu yadde n'ekikumi. Naye lwaki bawala mmwe mukola ebintu ebyo mazima ddala? Lwaki bawala mmwe mukola ebintu ebyo? Lwaki mukola ebintu ebyo?
n'okera ku makya mu butuufu n'ova ewaka nga tolina kati w'oyiwa ebinyebwa by'abandi mu kkubo. Bw'oyiwa ebinyebwa by'abandi mu kkubo nga bakusiba olwa kapito wa nusu mutwalo oba mitwalo 2 kubanga oyinza okusangawo ebinyebwa n'obikoona ne biyiika ng'ebinyebwa by'oyiye biri mu 5,000 oba mutwalo kati nga bakusiba oyiye bizinensi y'omuntu nga tolinamu ssente zisasula. Bannange abawala mweddeko temutuswaza. Guno omulembe gwe tulimu abaana b'obuwala ate nammwe mwe balina okuwaayo ne ku ba boyfriend bammwe ssente. Nze mbabuulira mazima. Abalenzi bababeererawo naye ate mulimu ebintu ebimu abalenzi batagenda kubakolera. Omulenzi kale bajja kukusindikira transport mu kusooka naye olina okukimanya nti boyfriend wo yenna yina gw'owulira omuwala yenna boyfriend wo gw'oyagala weeteekangamuko naawe akasente. Mulimu buno obuntuntu obutono nga tolina kubusaba mulenzi. Transport tolina kumusaba mulenzi. Airtime tolina musaba mulenzi. Data tolina kumusaba mulenzi. Omulenzi tolina namusaba sente za kyakulya kubanga obeera wammwe. Ofumba emmere lwaki boyfriend wo mugamba mbu enjala ennuma. Alina restauranti. Olina okumusaba ebintu ebirala ebitegeerekeka. Njagala kusiba kaviiri ka mitwalo 7 alina ozikuwa. Nina akagatto ke njagala okwambala kanjiweemu akakugulire. Waliwo akateeteeyi ke nalabye ne kalungi akakugulire ebintu bwe bityo. Naye ng'okubira omulenzi nti ngulirayo data, ng'okubira omulenzi nti njagala ya tayimu, bw'osimanya njagala mmere, enjala ennuma sinnalya, ng'obeera wammwe. Ebyo ebintu birina okukyuka. Ebyo ebintu birina okukyuka. Ffe abantu abamu tetubikola. Nze nkubuulira mazima, omuwala nsaba ya tayimu, omuwala nsaba data, oba bonnakoma kubeera nabo ddi sijjukira na kujjukira. Sijjukira. Nkubira onsaba ez'enviiri oŋŋambe waayi njagala kaviiri, njagala kusiba kaviiri. Nkusibisa kaviiri olabike bulungi. Njagala kwambala akagatto bwe ngulira kaya akagatto. Ngugulira akagatto. Akateeteeyi nsobola okukagula. Naye mbu data ne transport kati mukitereeze. Bw'oba tosobola kweteekamu transport kujja wa boyfriend lwakuba nti abawala muli bagumu bannange. Naye okweteekamu ssente transport okujja wa boyfriend si kyamaanyi oba tolina kubanga era aba agenda kukuddizaawo. Ate ne baba takuwadde olina okuba munaakasenteko ng'omwana ow'obuwala olina obba munaakasenteko ak'ekikazi wano. Ti just in case ogenze w'omuvubuka takuwaddemu kasente oba oluusi omusanze ali yala naye ng'ayagala kukulabako oba munaakasente akeesasulira ebibyo. Oba okitegeera bannange temwekuba nnyo njawulo ate kisusse. Okitegeera ekintu ekyo abaana ab'obuwala temwekuba nnyo njawulo kisusse bannange mukisussa nammwe. Kati ono asobola okumala wano olunaku lulamba naye nga bamubanja 2,000 eza transport 10,000 oba 3,000 n'amalawo olunaku lulamba. Enkuba n'etonnya n'ebasanga awo ne bava buvi kugenda kweggama. Kati ate kankubuulire kino, ababooda abasinga obungi kye bakola bw'afuna omuwala ng'ono n'amuvuga nga talina ssente asobola okumugamba jangu tugende tukimale ensonga obimanyi engeri gye kiggwamu. Jangu tugende tukimale obimanyi togendagenda na ssente zange bw'otyo. Abawala abasinga batunda magulu. Ozikulaba boyfriend wo ayi n'omaliriza ng'osoose kuwaako wa booda olyoke omusasule ate omala odda ew'omulenzi. Bannange bino mulaba bituufu abaana babikola. Asobola alinnya booda nga talinaamu ssente n'asooka ne yeekolera delivery ate n'amala kale kwegamba byebyo naye nga bawala mubeeremu n'akasente nga mmwe akasobola okuba nti kabaako ebintu ebimu bye kakutaasa. So si Omaiku Uganda YouTube channel kooli mubeere bulungi mweraba.